Omukuumi wa Bobi Wine afudde ogenda kubanga obifuna maaso awo. Prima Kadashi kyakoze ba TV presenter be Uganda nabyo weebiri maaso awo. Shiba Kalungi ne Spice Diana ate nabyo era bizzeemu buto. Tamale Mirundi Junior finally amaze ne yeetonda. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna ate naba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo n'ennyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Hamada Kakayire onono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business zitambula bulungi mukubireko ku namba y'essimu eri awo ate wama ofune ebisinga osigenda kulwisa yadde bwentyo nkutandise ne Spice Diana munange oluvannyuma lwa Shiba Kalungi omuyimbira oluyimba nti nze ndi bize nnyo ndowooza teyawulira era nga ye akyawera enkolokoto naye munange abaddeko awo ku interview ye munaabuuzibwa nti gweowulira olwedde okukola bbato ne Shiba Kalungi munange baddi yavuddeyo n'atutegeeza n'atugamba mbu ye takola bbato n'abantu banafu mbu Shiba Kalungi munafu wabula bannange because of what yali munafu kitegeeza ki omunafu abanga munafu all the time. Okay, akasembayo ya wabula bannange omwana namukwaya Spice oli mwambu ye takola batu n'abanafu kyokka ye awuza takola batu n'abanafu n'ate Shiba Kalungi gwaliko ye yamugamba dda nze ndi bize nnyo noonya banno kati ekituufu ekitegeeza Spice Diana oluta oluno alulimu yekka ye Shiba Kalungi talulimu naye ate era nga amazima gali nti ne Spice Diana nzikiriza nti akimanyi Shiba Kalungi amusinga mu bintu byonna naye maama lwakuba abantu tetwagala kukkiriza njogedde kuti muntu ala bubi naye wenkuzaako eno ewaffe Kigaza ate mulowooza takoze akapalaso ke yakola Aliani Sikini bambi ayisizaamu Kalifagana goluyi oba luno oba lwe bayita luyi kibannange oba ayina ensala gyalumusazeemu nange nsobedde okumanya kale kansooke mbalekereko wano akatambi nammwe ate mwerabireko ate tusobole okweyongerayo n'agaalira okuba go mangi nnyo nnyini ddala bannange ffe Kigaza obusungu bungi bisewo bamusazeeko awo n'eggaali bambi Kalifa yina n'akankana sikate akole bukumpa Jobu changa Kalifa oyogera achubuddemu aziguddemu changa embeera ate bwetyo bwebadde omwana mulenzi asaze munno oluyikapwa bannange Kalifagana gabambi kasebo tekazzeemu katambudde butambuzi putu naye nina wano ka audio bambi ate nga Kalifagana gayeewozaako era nga abantu batandise dde okugamba mwana wange n'angamba nti bafulume n'akubira abayaaye nti banaye mujje Kalifa wuuno mujje ngenda basasula abeeka mu nkyawo kubanga offices ezo wetufunira embassy za UK ziri awo wansi Kamwokya ne bajja awo ne bansanga nga badde n'akafuluma bwenti nemba gwambugo badde nzekka kati kale era nga omanyi nembeera bwezi ngera nga namugamba eggaali teyamba mu music kubanga onaabeera n'eggaali era eri gye tugenda bana ggaali music we yagenda okweyi takugodde ruba amanyi osigazza ekyo kikulu nze kati nakolamu kati fe twakolamu ate omuntu oba oyagala okuba omuntu okuba jasika ako kayino nodduka emisinde eri awo n'olyoka ogamba nti omuntu intention ibadde yamukuba mukuba ekisooka tukimulume mukuba ekyokubiri mukuba ekyokusatu n'okubiri ate odduse muganda wange tunagamba okusumulula eggaali nze kikulu mbitya biyinza n'okufa abantu bayinza n'obifiiramu kubanga mwana ffe tulina ate abantu ababi ennyo nga tetwagala zo okusaba babi okitegeera kubanga batambula butambuzi nabo
awo nate wetulise bofiki Gaza yakubye Khalifa nga kana akatoka pwai amuchapizo olwi aha banango baselebu nabo no si bwangu wenkuzaake eno kuba TV presenter ono no munange ex wa Gyosted ate ngoluda beyinamu abaana Prima Kadashi munanga avudeyo no n'abayisaamu eggaali ba TV be Uganda n'agamba nemwe mwabaki mwababeera basiwuka mwabayina engate ezaago olubege mwabayina ensusu embi enviire kaleka bannange kyatabalangidde nga kyekitaliyo bino bidiridde mukyala wa Dax Cartel mu 19 ate okugenda ku Spark TV naye waliwo ebifaananyi ebyafulumye kale munnange osanga babyekubisiza kiro nga tibivaayo bulungi kati ye Prima Kadashi yabirabye endowooza mu ngeri ye naye maama Bad Braka naye talutumidde mwana era ye avuddeyo n'awolereza ba TV presenter n'agamba nti bo munnange balinda kasente kaabwe ak'omwezi nga bakafunidde mu mazima naye mbw'ate ye Prima Kadashi ye aliwo gwakwegabangula gwakukola nsimbi ate kwotadde n'obufiire kale wetuli mu side eze era n'akomekeza n'agamba nti ngeri nnyingi nnyo omuntu gy'ayinza okufunamu ssente bibadde bigambo bya full figure ng'agezaako okugayidinga ate munnange ba TV presenter be Uganda Prima Kadashi bayisizaamu eggaali wetweyongerayo munnange maaso olina akatambi ka Kisekawumalu ng'ate ayogera ku mbeera eno yaliwo ey'okumenya abantu munnaye nga kigambibwa mbu bazimba mu ntobazi kyokka bajjabuzi ne babamenya nga tewali yadde kubalaalika yadde kukola kikati bambi mwena maaso wano ate nga alina byayogerera ng'alaga obulumi bw'alina ku mutima n'ensi yaffe Uganda nga kale nga weetalina mbu natunuulidde amayumba g'abantu agamenyebwa bo bazimbye mu ntobazi nentunuulira kana akawala ke bayita simanyi misidda maamu nga balaga ennyumba yaako mbu nayo bagimenye nabitunuulidde n'ennyeenya omutwe ne ngamba obulamu buno kati omwana ali ku kyeyo yagenda ku pakasa afuna emitwalo 8 omwezi ennyumba ye yiyo akayumba kazimbye bakayiye ku ttaka senga basajja mwe mumanyi obulumi obwo tukkirize tugaane mwagala okutereeza era mwerimbise mu kwefuula nti mutereeza naye ye mmwe mwasinga okukyamya amateeka tegayina bwe gagenda kukolera nga bagakwasisa bagamenya bumenya amateeka tegajja kukola ku bannansi nga mwabagakwasisa ate mwe mugamenya ekyo kitegeere we muleeta investor mu Uganda ntobazize mu muwa mwa investinga mwe bazimba bifactory byabo bo tebasaanyawo obutonde bwansi muba tebubufuddeeko kimwagala tugamba amateeka gakola ku munnansi ku investor tegakola kimwagala tugamba gw'omugagga afunye ku ssente ettaka oliyiwa mu nnyanja sidiira oyo yali ali ennyanja ogimalawo ate mawulire gannaku nnyo nnyini ddala omukuumi wa Bobi Wine munnange ate afudde era nga afudde kibwatukira amannya g'amatuufu Okoy James Wasot naye ng'abasinga babadde bamuyitanga Kabongo ono nno y'omu ku baatandika obwa security ekibiina kya NUP we kyatandika mu mwaka ogwa 2027 kale bambi katusaba ate omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako amuwa ekitangaala ekyolubeera kimwakira ate bambi atebenkera emirembe era ne famire ze zigume wenkuzaako eno ewatamala emirundi Junior munnange oluvannyuma lw'okubeera ng'ayisaamu omukyala Gali Amelia Nambala bannange kyatamuvumye nga kyekitaliyo era emabega kaawo atamala emirundi Junior ne full figure bafunamu obutakkaanya nga full figure agamba lwaki ovuma omukyala atalina musango naye munnange lubadde olwo ate tamala emirundi Junior ne yeetondera omukyala akatambi kalina maaso wano namwateeka mukeerabire ko tusobola okweyongerayo kwetondera mukyala Amelia olw'eggaali gye mbadde muyisaamu social media ali nnungi era mwetondera bambi naye okuva leero byonna ebyemabega biweddewo kati tuli ba famire emu saba okwetonda olwakabayisikola eggaali anti kati eggaali abayimbi batambula n'abavubuka baba bangi ababakuuma kati oba avuma omuyimbi bakusanga ne bakuba baba bakuyisizaamu eggaali kati afe eno tukiina nyinza okuyisa information yo mbadde nkola okunoonyereza nga munnamawulire oluusi kubadde kulimu ebirumira naye
Bye byatamala emirungi n'ameeri ya Nambala nga tubitadde ku bbali ate nkuvuze butereeve wa Kadaama maaso awo nina akatambi munnanga ate mugenda kubanga mukeewulirako ng'asaba famire ye nti bakama be ab'e Saudi Arabia bamusabye omutima gwe era naye n'ayagala agubawe nga bamusuubiza okulabirira abaana be kw'otadde famire kale nze munzikirize mbasiibwire wano ate katulabe Kadaama kikyagamba bannange oba Kadaama kiki oweeyo omutima gwo mbubosi wagenda kulabirira famire yo. Kasubiri nti oli bulungi baaba nina ekibuuzo nyina nekinsuseeko naye bampadde obudde naye kati nyina kwebuuza baŋŋambye neebuuze ku bantu bange. Bulamu bwange neetaaga ssente zigenda okuyamba abaana bange baleme kujulirira kugenda kukuba kyeyo. Neetaaga abaana bange bakulire mu bulamu obweyagaza. So ekiriwo kiriwo ekiti wano wenkola madamu wange ayina maama we mulwadde wa mutima baagala mbawo omutima buli kimu kye tunaasaba bangambye famire yo buli kimu kye naasaba tusooka kikola then awo ne tulyoka tugenda mu ddwaliro basooka kibakola kye banaasaba famire yange kyonna kye neesaba then awo ne tulyoka tugenda mu ddwaliro. Bayogedde nange lwa ddembe abalala basobola okukuzirisa ne bakola ne bakugjamu omutima nga tebalina kye bakuwadde ne bayogedde nange mu ddembe bagamba oba tokkiriza it's fine. Madamu wange mulungi bambi talina buzibu ayogedde nange mulungi nga asobola okukolera abaana bange ne babanga basigala barisiivinga salale buli gwe mbadde nfunanga buli mwezi mpaka yabaweerera school fees abakolere buli kimu n'okubateerawo amaka buli kimu nanga famire yo kye naasaba kyonna nja kibawa. Kati okusalawo kuli gy'oli ebintu bino babigendagenda mu biwandiiko buli wamu basayininge ssente ziba zirina okujja buli mwezi ng'ate bamaze n'okukola buli kimu kye muba musabye naye buli mwezi abaana bange bajja kuba basigala barisiivinga ssente zange ze mbadde nkolera omusaala. Kitegeera nga biri byonna biwedde babakoledde amaka ng'ate ku ssente ze barisiivinga tekuliko school fees nga school fees wo waabwe balina obbaweerera paka gye bakoma. So baba audio genda giweereza bonna abaana ba Ssaalongo gwe kikwatako gw'olira nti kimukwatako nnyo gimuweereze. Ebyokudda kwange madamu baba bagenda bikolako n'okuziika kwonna byonna bajja bikolako inshallah. Nze nganze omuntu sitidde sokosoke mumbulire kye musalawo nga famire kye musalawo. Sheikh Ahmad Kakaire ono nno nga musomi wa dduwa era nga akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ate wamma mukwano ofune ebisingawo era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Sylvia News Extra enamba weeri awo ya WhatsApp munnanga ate ng'ojja twogera ebisingawo manye yeetuukidde kiba kizibu okunywa ate agatabangusa.